Koliwo n'obusizo kubanga atotulaba twagala kubuuzaako nate mu ngeri ey'enjawulo neera tulina okuba nga ate tumaze okuba tuyingirawo nate the one and only Mr. Handsome, the perfect, the dude, the only man worth a date. Maso Glory, the Aslambosela reloaded the Rasta gentleman. Omusama we Uganda, President wa wrestling yaliko Aziz. The President wa wrestling kubanga tulina obukulembeze bwa wrestling na bwesoose. Kati mulina kubunzijjako bujja Departo katerega the microphone gulu. Ebifa mu katale tumaze okuba nga tetuyingirawo nate buli lunaku. That is Monday, Lwakubiri, Lwakusatu, Lwakuna n'Olwokutaano zibeera mwenda zennyini we zikoona bwe paba oluva mu bulango tuba tumaze okuba nga tuyingirawo Departo katerega the microphone gulu. Tuzze ebifa mu katale twakugamba tujja kutuusa buli wamu, tujja kutambula mu mbeera yonna okakasa nti tukutuusaako buli katale ka kintu we kali obeere ng'otambula n'okumanya oleme kutuuka manye abantu bagula ebintu ebikadde Azizi n'osanga omuntu afiira ku kitanda ekikadde n'osanga omuntu afiira ku ntebe enkadde kyokka nga n'entebe empya gisobola we bagikolera n'osanga omuntu ali ku mufaliso mukadde gw'ayagala agule atwala ebisiraani tomanyi byabeera mu ntebe eyo ng'ekaddiye. So leero tugenda kukolera mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'e Nalukolongo naye mu ntebe oyagala ntebe kikaaki ebika by'entebe weebiri bingi nnyo ndaba wano bajja tubuulira amannya gaazo bajja tubuulira amaliba gaazo naye kakati nze naye kanja kutwala kana Azizi ano bwe ntuulamu Dani n'ambuuzaako bulungi ne maama Dani ne bampeereza ekyokulya olabira ddala nga mbanyumye nesigamamuko bulungi ekikoowukoowu nga nvudde mu mirimu gya the farm chief. Munange ekyala mukyala Petro lutuuli otya ndudde okulaba ngirako nesigira bwe tuliita munnange njagala okubuuzaako mukama mukungu Patrick Semba gy'oli otya njagala nawe okubuuzaako COO ku Dansani Busuulu oli otya mukama wange njagala n'okubuuzaako bambi kasaala akali mu sales nako kabeera waawo nga kagamba bifa mu katale kyekyo ate n'omukulu biriggwa oli otya boss mukulu Katende salamu alaikum kakasa nti bitambula bulungi kale njagala kunoonyaako ku basajja abakolera mu katale wano babeere nga ate batubuulira bamasheyi we bali epikito gikwata erinnya lyayo naye nga bavuga piki. Kale kansooke nawe wano omusajja omu kubakola entebe zino atubuulire omulimu guno bagutambuza batya bigenda bitya mu maaso mu ngeri emu oba endala. Wagwan Rasta. Wagwan brother. Steady. Bitambula bitya? Steady. Kiriya si kiriya? Kusinziira ku mbeera embeera etukuba mu kko naye nga kitambula. Waliwo akayimba akaliko ennaku sitya sitya danger. Nkajuwa bulungi ako taata. Wano kakola mu mbeera eno. Kakola kubanga affe tuli bapambanyi era nga bw'otulaba nga bw'otuuse mu industry yaffe effe tuli bapambanyi tuli banoonya basente. Abalaba BBS Terefayina tuli mu katale k'entebe akakyasinza amaanyi mu Uganda oba wano mu Nateeti. Kati kanene nnyo kana akatale k'e Nalukolongo kanene nnyo ndowooza ke kasinga obunene mu Uganda bikwatagana n'entebe taata bw'oyogera ku ntebe buli omu akugamba Nalukolongo entebe zatandikira Nalukolongo ffe twasindikako ekireka ne tusindikako ebwayise naye nga ffe bafawunda kintu kino kakati onoleza bankomola leza mwenfulumya entebe ng'eyo gy'olaba eyaleza nzobwezi amatiriboona taata amatiriboona atulaba mulungi ku BBS Terefayina nga bwe tuli mu katale k'entebe leather eno gwakugamba naye ono yatuukanye n'omutindo ono pure leather kati bwe tuba tufulumya tugezaako okufulumya omutindo tukole ekisinga kyenakugambe nti okugira bannamba emu tuba tulina okunoonyera ekikola ki sirabawo shelter enkuba kati bw'eba etonnye omusana tebizikosa ebintu ebyo webale nnyo baaba akati awo kwe kusomoozebwa kwe tulinamu kwe tufuna nti ekifo kyaffe kino era twakubirako gavumenti omulanga nti twetaaga akatale kano nga bwe kali kanene nti batufunire ku kifo ekyawamu naye bannaffe ab'ensambya nga bwe baba bakola so naffe pulezidenti yajjako wano n'atusuubiza ekintu ekyo yakitusuubiza era tukirindirira. Kati gwe boosi wo oba oyinayo boosi wo omulala? Kakati nze ndi boosi wange naye akatale kano nga bw'okalaba nti kawamu tuli ab'enjawulo era nze ndi boosi wange wano nga bw'ondaba wano naye ne bannange wali eri nabo baboosi baabwe. Kati twagala otubuulire nabo tugenda kuba tubatuukako tulabe nga batubuulira entebe zino zivaalinga mu bbeeyi.
eriwe sinza na kiki ekireetera okuba nti eno ya bbeeyi kweno enekakkanamuko mu bbeeyi musinziira ku ki? Kakati tusinziira ku fashions nga bw'ogiraba nti kakati eno fashion eno ogiraba eno tugiyita batoni eno batoni shape ekyagituumya batoni zino batoni design zino zituteekamu nga akatebe kano kali mu ssente ensaamusaamu. Kano kali mu ssente nga mmeka? Kano katunda emitwalo 7. Omuntu ng'akateeka mu nnyumba ng'agenda ng'atuula okalaba nti katebe ka mifaliso tekaliimu bino busoda kasasiro ono gubajjanga ku miti gy'embaawo, so omulimu twagumodifyinga ate ne gusigala kasente akatono naye nga ekintu kikola ki ng'omuntu ajja kutuula yeeyagale. Kati tugirabye eno bagitogabe bagita batoni no batoni emitwalo 7. Atwaba omulungi ku BBS Terefayina tuli mu kubanga ate nkulagamuko ku bbeeyi y'ebintu bino olabe nga nawe bitambula omusajja abantu aziza oganira bwerere okuteeka entebe mu nnyumba emitwalo 7 kati ate ono gwenjagala okutwala kati ono boolo eno boolo new model boolo new model guno eno shape ya boolo eno manyi tusinziira eno tugituuma boxi eno tugituuma batoni eno tugituuma boolo bwe tusinziira nga bwe twadde nga tuyiya fashion eyo. Kati akantu kano nga bw'okalaba mu bulungi bwako era ndowooza okakebera nako kino omuntu atuula n'akola ki n'afiringa comfortable. Kati ako kali mu ssente nga mmeka? Jawolodde wano bulungi abantu ba Ssaabasajja Kabaka bakulengere. Kati kano boolo eri mu ssente mmeka? Kati boolo eno eri mitwalo 9. Emitwalo 9 kakoleddwa mu matiriyo omulungi, kakoleddwa mu mifaliso emirungi era emifaliso nga bw'ogiraba sitowa yiiyo tujjayo nga bwe tusala bwe tuteekamu. Kyekifudde nti entebe ze Nalukolongo nnungi kubanga kati emifaliso gijo sitowa nga bw'oziraba ziba zijjudde ojjayo n'osala n'oteekamu ne tugoba entebe gye bayita ey'akasasiro mu katale kaffe. Kale tumira ku bantu bo ate nkuwadde n'omukisa obayite bannaye abalabe ba BBS Terefayina abalabe ba BBS Terefayina mwenna tubakoowoola bannaye mujje mutuwagire mu katale Nalukolongo. Entebe tuzirina ennungi, tulina ebitanda, tulina furniture yenna waali tusobodde department nayo mukulu agenda kubatwala ko ali mu department yaffe ya furniture omukalu ebitanda bibyo birengere side board meza biki byonna biri awo kati tubyawula yansobozesa Allah yansobozesa naye njagala nnyongereko nvuge kwesinga ne kweyo kitegeeza nti akasente alhamdulillah. Kale tuli omukisa antumire ku bantu bange Terefayina antumireko ku bantu bange abakozi bannange bonna benkola nabo wano Nalukolongo mu katale kaffe ak'entebe bannaye mwebale kukolera munyiikire okukola twongeremu kintu tukitwale ne ku level endala esingako. Ndumira ku mukyala wange Kabaga ya Dorini wali awo ekyengera n'abaana bange Junior Nalubega Leticia Waswa Dalton omukyalo oyo namufuna mabega haawo tumaze emyaka nga 12 kati sobodde omuzalamu abaana 3 mukyayongerako oba wakitadde twongerako tujaba abaana 3 baba bamala Obuganda tunaabutwala ku ntikko taata. Kale bwete bwetuline majeyi wange otige kale muganda webale nnyo webalire ddala njaga kubuuzaako ku batulaba mwenna okusinziira mu bitundu ebyenjawulo gye musinza okubeera nga ate mutulabira eri abatulaba nga basuminga live ku www.bbstv.tg eri abatulaba nga basuminga live ku Facebook pages zaffe eri abatulaba nga muli ku YouTube eri abatulaba nga muli ku TikTok mwenna twagala kubabuuzaako ebintu ebimu kubiteekebwa ku ntebe ezo wano mu katale we tuli zino baba zita stands baba zita seats so bye bino nabyo webiri tugenda okulaba ndooza omukyalo babbawe yamuteekawo buteeso banaye yabala business n'abeera nga agiteekawo agenda kuba ate atubuulira. Nja kubuuzaako ku Lukoda Frank ali Dubai kozi omwami we yagenda Bulaaya ali wano wali omukulu uli utya tuli bulungi muli mutase tulaba banno bali mu ntebe kati gw'otuusa amaliba tusangoye maliba ebikozesebwa ku ntebe byonna obijjawa tubifune Dubai China n'abamu babituleetera wano. Lindako ogende Dubai oba obisuubula wano? Ebimu tubifuna n'ebimu tubijja Dubai. Kati nembuuzaawo nti gwe ogendayo e Dubai? Ngendayo okwo. Gamba wallahi. Wallahi.
kati gwe lwaki mu mirimu gino gyonna abakulu bano abakola entebe bo baba tebasobola byetuusaako wajja obunafu n'ogaa nti nze kandeete bino basobola byetuusaako naye babinona mu kibuga bibakaluubiriza kati tubibasemberezaako wano okumpi naffe ofuna ku byokkola sembezaako wano okumpi n'obawa ebyokkola naawe n'ofuna omulimu nabo ne banguyirwa ogusanze otya omulimu guno kubanga tulaba abantu bangi nnyo kyemmanyi naawe gy'oyitira eyo osanga omuntu nga talina ntebe mu nnyumba entebe si kyekintu omuntu kyayinza okumuteekiteeko omuntu ku bunkenge nti n'okuteeka entebe mu nnyumba wesanga nti era abantu abamu bava ne mu bulamu bw'ensi nga tatadde entebe mu nnyumba bakasitoma si batono mu mulimu guno nti tofuna bulungi nnyo nga kyobadde waali badde ofuna entebe ekisooka omulimu bakasitoma si batono bangikola kuba nti kintu kya bbeeyi si ekintu omuntu kyayinza okukola ng'okwejalabya omuntu akisonderako ebbanga kubanga entebe etandikirwako eyinza okuba 5,7,8 so omuntu wa wansi ayinza obutasobola kyetuusaako bakasitoma si bamaanyi batonotono naye nga tubeerawo mpolampola tubeerawo kati mulimu guno weerabawa Rose oyinza okuguvaamu okole ku birala omulimu guno ze nguwangaaliddemu myaka nga 15 sisuubira guvaamu kuba abaana bange mbaweereddemu basomye nange obulamu bwange si bubi abaana obadde obaweerera omwami akola ki mwayawukana omwami waali muyambako tuyambagana kuba ffenna tukeera kutambula kunoonya ssente sooka omubuuzeeko bizinesi gikuba abantu mu maaso omwami wange mubuuzizaako nnyo ye mwami Ibrahim Katongole omwami Ibrahim Katongole w'ente ali ludda wa mwali muno naye abajja ntebe Nalukolongo abajja ntebe tabajja ntebe ali mu garage ali mu kale mwami Katongole omukyala tuli naye mu katale k'entebe wani Nalukolongo akubuuzizaako mwami Katongole Ibrahim ntuli salamu ngende ndaba balala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka Nalukolongo wano abasajja bano nkulaze ku stands ezo ono yatuusa njagala kulaba omuntu ayogera ku lwa stands zino tumanye naye atuusa butuuse ekyo oba yayina ate engeri ndabawo n'enkoba batuwano bano bennyini batuwa emiti oba akagutuuse ewaka obuuka ne buguluma ntebe netandika ne zitugwira kiki munoonyeza ddala ebintu ebifu bye muleeta mu katale basajja mmwe ebintu si bifu okujjako wabiraba ayinza okuba mpozi nga wafuna bifungo egyo wabijja we wafu naye ng'ebintu byetukola si bifu era birungi n'omiti oba ogiraba guno omuti gubeera musambya kati kano keeka ki muti gwa wano kano kasitandika ntebe wansi entebe kwekola ki kwetuulira naye omuti mulungi nnyo ndoza okulaba gubeera musambya kati guno muti ki guno musambya kati abantu wagirije egiyiikayiika nammwe muola kankulaga oguyiika wano kanguleete wano oguyiika guno teguyiika kweri kati byonna gyonna gino emiti guno omuti byonna gyegimu byonna misambya ekijawula nti kala era ne design yabyo naye nga byonna alina omuti musambya kati amayirikiti mugakozesa ki mu ntebe gakola mulimu ki mu ntebe amayirikiti terimu mayirikiti mu ntebe era tegukola ntebe ekyo kyemmanyi wanti mwagala nawe wuka ate jirikiti liwewuka temuli entebe ewewuka kisinzira engeri gy'oba ogikozeemu entebe wakagituusewaka n'ogituulamu n'ogwamu entebe gy'otuulamu abantu oba ogiguza obanga oguze entebe ya layisi obanga ogiguza abantu naye nga bakola eza layisi bakola era bw'obisanga eyo ng'entebe enkadde baguze entebe enkadde n'otwala entebe ng'oluusi yakulaakulamu dda oli ng'agikozekozemu katonotono n'ogitwala n'okutwala n'okola ate n'ogigula bbeeyi okusinga n'ayazze wano okugula entebe ennungi ate kati abantu abasinga bakanga ffe bakasitoma baffe baba tebategeera bintu ebyo nti entebe agisanga wali ng'efaanana eno eya wano nalowooza nti byonna kyekimu naye ng'oluusi ebiryawulamu ebeera ki ebeera nkola ya muntu enkola gyakolamu ebintu bye kusoomozebwa ki kwe musanze okusoomozebwa kutusanga wane Nalukolongo naddala wane Nalukolongo amazzi gano enkuba bw'etonnyawo waliwo omwala gusinika amazzi wano era bw'otuukamu ng'enkuba etonnye wano wonna ebeera nnyanja nti emirimu gyonna gyonna gibeera mifu amazzi gayingira mu ntebe zaffe kwe kusoomozebwa kutusanga era tubaye tusaba nti ababaka baffe abatukiikira wane Nalukolongo nga Mukasa Oluziyas batuyambeko ku mwala gwa wali ogw'amazzi ogwo gutuyingiza amazzi wano gutukusaamu naye nga wasigadde emirimu gibadde gitambula bulungiko nga si mibi okutwaliza wamu tumira ku bakyala ngende ntumirako bakyala bange bonna abaana bange bonna n'abandaba bonna ku BBS Terefayina ewakabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka wangaale n'abagaikagerekera Buganda alhamdulillah barakallahu fikum kale Departo katelega the microphone guluze ndi okulanga tukwasaganya ekintu kino fulola soko je nkubuuzeeko nakoma okumanya nga walokoka
Okyaliyo oba wagwa? Sigwanga. Osabira wakati? Nsabira mu Kingdom Ambassadors Church. Kozi Kingdom eriwa? Eri Mulunguja Kitunzi Zone 5. Naye amabaati eno mu Mulunguja Kitunzi. Musumba Empire Center. Eri wavaayo gye nali kumanyite? Gye ndi yonna. Ogabanya otya? Ugabanya otya? Wali omanyiddewa? Nakumanyira eri yani ono musumba Eribate. Eyo gye nalokokera. Kati n'ogwa n'ovaayo. Saagwa. Lutyo olulenzi. Lw'omwami Kintu. Lukutumidde. Lundabire nnyo. Nalusenga nnaku ezo nga lwenyoola ne ŋŋamba Kintu nga mwakiwonika. Ebyo Yesu byakola. Kale tuli butale ku BBS Terefayina ero TV ya Ssaabasajja Kabaka. Njaga kubabuuzaako yonna gye musobola kubanga temulaba. Banne njaga kubuuza ku bantu abali Dubai. Mwebale nnyo mwebali eddala okubanga ate no program nayo mugifuula Kanzi kulambuzeeko nga sinala musiraamu ow'ekirevu eno ya kutiya. Eno eriko kutiya eŋŋanda. Kati kwegamba nakiba kya bulambuzi teekewa. Kantu mukisa guno mukotuulamu awo. Kati kano kaaki? Kano kose ka muno gakole kasangiddwa muno kawa keeri. Kano keeri Aziz Kubanga wokateeka wano. Kati muko ogenda kumpaayo ntebe ki? Tunatukanyiza nyakuwa enebe ennungi ekisinga kati kwenda. Ate kukanya kwange likigaba bugambi bantu omusajja oyo muwadde seeti y'entebe eri agitwale. Soka tumala okwogera tulabe kubanga embeera nga bweri ate wenkuwa seeti yonna nyinza obutabaawo. Oyagala kumpaako emwe nanyumira mu nnyumba. Waliwo ate era ajja naganze njala kasingo tukamuwa. Nako n'okamuwa. Lutya musiraamu? Yene sebo. Ogamba otya sebo? Eno entebe yasaita mmeka? Entebe eno mbadde nyakutwalayo oli omusajja naye ate eno ndabanga ekizeewo. Era olwabo ngaffe abantu tubamu ebika ebyenjawulo, omunene, omutono, omuwanvu. Kati eno bagiyita batya? Eno tugiyita bigundi fulaati. Eno ye flat. Oba oluusi oyinza ogita ey'ekikondo ekimu. Lwaki tugita ey'ekikondo ekimu? Kano ke tuba tulina wano ak'ekyuma kano. Kagiisa ak'ekikondo ekimu. Sebo. Kakati sooka ombuulireko. Eno yaserimu setemeka? Eno tujjira mulakamu 2. N'okoma mmeka? Tusobola okuggyako 10. N'oleeta kamu 10. Sooka ojje twongere tulambula entebe. Tuli mu katale ka ntebe wane Nalukolongo etukoledde. Mwana ono ye Gayi wa Tabbu. Alinamu waliwo endala. Eno nnungi nga nkyaziza nga Senkulu ankyaliddeko awaka. Nga Mwami Patrick Sembajja ankyaliddeko awaka kuba mukama wange. Manyi naye mukama wange ow'ebyensimbi. Mwami John Sebunya wa finance. Bemba namukyazaako ewaka ati njagala eno. Kati eno yammeka? Eno yo tugira mu kamu 7. Kiki ekijja kizikyusisa okuva eri gye twasookedde baatulazeeyo ey'emitwalo 7 ey'ekyenda kati gweoli mu kamu 10 kamu 7 ki ekireeta nga kigikyusakyusa wezi? Kati eno tugiyita L shape. L shape. Lwaki tuyita L shape? Lwa nsonga ekola eleta ya L etandika oli nejjanga etambula ng'ejja eno. N'ekirala ekiriwo nti senga gwe oba osobodde ogitwala ew'ewaka otagiteekawo kufenga ffe tugitadde kubanga buli yo yanjawulo. Eno eri yokka gye tutuddemu, eri yokka n'eri eri yokka n'eri eri yokka. Kali gosobola okugamba nti so it is 3 in 1. Though eyina foomu gyekoze kyekoze ero. Kuba tosobola gijja eri yonna nanga ennamba tijja kuyingira mu nnyumba. Ensonga tugikola nga ya kitundu nesobola okuba nga eyingira mu nnyumba. Zino engoye oli omukyala era yazireeta zino ndabazanjawulo. Olusobola okuba nga olulabye wano naye nga wali lwamuweddeko naye nga ate aba alina sitoowa gy'abasobola tugira n'alutuleetera. Omulimu guno oli kaddeeyi nga ggwe mwogezi oba gugwo? Manyi byanjawulo bakaddeeyi muba mwogera nnyo. Omulimu siri kaddeeyi. Sobola okuba nasookera mu bwakaddeeyi naye naye nenja nga nkola okulaba nga nfuna ekyange. Obwakaddeeyi wabukolako? Nabukolako. Obuvaamu otya? Oluusi twegomba ng'abantu noga naye kino kyenkola kyomunange kyentunda nze sisobola kukifunamu kufuna sente nange nenkola ekyo nange nesobola okubanga nange nkola ekyange. Ate n'okola ekirungi. Tetutunda butunzi kya munno tigwotunde butunzi ye omuwe sente gwosigale ng'otadde buteesi ku mumwa. Tunda ekya munno ofuneko akasente nawe ng'oteeka ekikyo. Kati eriyo bagiyita batya? Eyo tugiyita kituli. Ki ekigiyisa kituli? Waliwo akalawundi akali awo mu maaso awo.
akayingirako wano ekafula ak'ekituli ekyo. Kati eyo eri mu bbeeyi ki? Eyo tujala miliyoni 3. Ate kati eyo ki ekigiwanika paka eyo? Fashion ne leza mwebeeri. Esebo kati eri ojirawo teyenkanankana n'eno, eno teyenkanankana n'eno. Esebo kakati kyangala sooka oyite bakasitoma obabuulire nti ebirungi weebiriwa n'abantu banoonya entebe zino naye nga tebamanyi gye ziri. So Ssaabasajja Kabaka yatuteerawo TV ate n'agiwa obukulembeze nga ekulemberwa omukungu Patrick Sembajjo ne bayiiya puroguramu ebifa mu katale. So ffe tuleeta okumanyisa bannayuganda n'abantu bonna abalala Terefayina okubabuulira ebintu wa gye bikola ki n'ebbeeyi yaabyo n'okusomoozebwa kwe musangamu. Yita bannayuganda bonna bajje wano bagule entebe. Actually seyongerayo nkoma naku era ngere emirimu emirala gibamu okusoomooza kubanga teri omulimu gutawola tuwola nate oluusi ne batakukuwa nate ffe ate oluusi we tubanga oli alesa akasente ke ffe oluusi batuleetera oluusi oli asobola n'okukuleetera poliisi naye ng'ate gwe obanga omwoze n'atakuwa sente zo oyinza obutaddayo naye ate ggwe gana nakusiga erinnya simanyi ki wakoze eti naye nga oluusi sente azireese mu kibanja mpola kubanga naffe tukwatayo kibanja mpola kyetwetaaga ebiseera ebisinga entebe kisasulemu emirundi 3 mba nkugambye kamu kitundu leeta ya 5 leeta ya 5 ate n'amala ogaleete gwe n'ogirwisaawo ate nga mazo zimalayo. Ebiseera ebisinga tetuba tetulwisizaawo kati nga tukolera wano nga era nga woolabawo oluusi amazzi nayo gamanyi otusumbuwamu naye mu kutusumbuwa tulina kwekwasa amazzi gokka naye osala amagezi okulaba nga amazzi gaba gagenze okola otya osobole okuba ng'ogumuwa. Tumira abakyala nkusibule budde bunkuti. Abakyala nyakutumira abantu abanninaanye. Tonna bakuwasa gwe wenna? Omukyala muyina. Mutumiriko. Mutumira Mama Seedu. Mamani? Mama Seedu. Mama Seedu. Amanya ge yani. Nalulo Silivia. Mchana Nalulo Silivia. Nakabugobbira tuwangalira. Oba gye tusulana nenga tukolera Nalukolongo. Amina. Yesebo. Kale sisobola kusingako nnyo wano naye nga mwebali kukola emirimu mirungi ddala wadde ndi mumpi naye mu zino sirengejja. Waliwo gye nakyalako ew'omukungu nennengejja ssebo. Ng'entebe zentutemu nga situukayo bulungi kati nga amagulu gali mu bbanga bwe gati. Omanyi ndi musajja mumpimpi. Kaani nga nnengejja bwe nezino ekinsanyusiza nti bwe ntuula mba musajja ddala ajjudde. Naye nga n'abawonvu tubeerawo n'ezaabwe. Wanje zibalayo mu ndeeyo tubayo n'ezaabwe kuba buli muntu tumukolera ekiki ekimujjaamu ate nga n'ekirala osobola okuba nga waliwo fasoni gy'osiimye ewalala n'ojja n'ogitulaga ekifaananyi tugikola era ne mugikola. Kale wano wokka osobola okuba ng'ojja akubuulira bulungi nnyo oyinza n'okuba n'ekifaananyi ng'entebe wagikoppa bulaayi eyo bw'oba okirese ekifaananyi ekyo basobola okuba nga ate muganda ne bagikolera mujje Nalukolongo ebitanda mbirabyewo entebe nzirabyewo ez'omulembe nga kapetsi bintu bya mulembe nnyo yona gy'oli kyekifo kyokka osobola okujja n'obeera ng'ate ogula entebe wano ku BBS Terefayina zizi ku kamera yabaddeko yenze Departo Katerega the microphone. Good to see kanaka olwenca. A very good afternoon. Ebiva mu katale